kati kumpi kafuukira ddala kalombolombo ebikolwa ebyekkono eby'ebityoboola eddembe ly'obuntu okwegirisa ng'ekigotta mu ntula mu kiseera ky'okulonda ekiviiriddeko embeera etali nnungi n'okutuusa okuteeka eggwanga ku bunkenke. Mu kiseera ng'okunoonya akalulu eri abo abeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu k'omwaka gwa 2026 kukutte sabbiiti ey'okubiri nga kuyinda, abamu ku bali mu lwokaano luno naddala akwatidde NUP Bende ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nathan Nandalama Fabio wa FDC balozezza dda ku bukambwe bw'ebitongole ebyo ebyokwerinda. Bano mu bifo ebimu balabiddwako nga beezooba n'ab'ebyokwerinda awamu n'okusuka omugwa ku bifo balina okukuba enkuŋŋaana zaabwe, ekyawaliriza n'akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo okufuna ensisinkano n'ebibiina ebiri mu kalulu okugonjoola ebirumira bino. Embeera eno eyasse ngavuddemu ngazzeemu yeewaliriza abakulu mu kkanisa ya Uganda okuvaayo bawanvuye ku maloboozi okuvumirira ebikolwa bino bye bagamba nti singa bigenda bityo byandisuula eggwanga awabi. Abakuuma ddembe muvunaanyizibwa okuwa ekitiibwa bannansi, muli abantu abayitiddwe okukuuma eddembe so si okuleetera abantu okutya n'okubulwa we bateeka oluba. Mu kiwandiiko ekyawamu ekifulumiziddwa ennyumba y'abalabirizi mu kkanisa ya Uganda kikinogaanyiza bulungi nga byonna ebikolebwa mu kiseera kino bwe biri mu ssemateeka kale nga si kya bwenkanya okubaamu emivuyo. Okulwanyisa enguzi era n'obunyolagano n'okusowagana. Tulina eddembe okuzimba bannaffe so si okuboonoona, okukuuma abantu ba Katonda, obutabalinnyako n'okubaziba emimwa baleme okwogera. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu nga yasomye ekiwandiiko kino ku lw'abalabirizi bonna asabye ab'ebyokwerinda n'akakiiko k'ebyokulonda okwewala kyekuubira n'okukulembeza obwerufu. Naye ate n'okulonda nga kuwedde mulangiire ebintu ebituufu. Sigamba nti owaayi ekitundu kino tulangiridde naye obululu obulala obw'ekitundu ekirala obwo tebulina kye bongerako ne we bujja bino binaamala. Mulangiire byonna mu bulambulukufu bwabyo. Ono era akuutidde bonna abali mu lwokaano luno okwewala okukozesa obubaka obusiga obukyayi n'okweyogerera amafuukuule. Mukole kampeyini zammwe n'obwesigwa ate n'okussamu bannammwe ekitiibwa ate n'obutayuzaayuzamu bantu ate era n'obutagobera nguzi okuwa abantu akamoome n'akavankata ka ssente musobole okugula obululu. Tebalemye na kwogera ku nsonga z'akeediimo k'abasomesa bwe bategeezezza nti embeera eno etadde ebiseera by'abayizi mu katyabaga era bano basabye gavumenti okukomya okuliisa ebijanjaalo empiso. Kale kaakati abaana bano abatasoma ate bano nga basoma bonna bali ku siribaasi emu era bagenda okukola ebibuuzo bimu eby'ekyomusanvu. Abo bana maakingibwa batyo ga nti bonna bakole ekibuuzo kimu. Gavumenti mulabenga ekintu kino abasomesa wabawo okwogeraganya so sigamba nti tujja kubagoba. Bannaffe bano tebalina kibaluma. Dennis Ntege, BBS Terefayina, agesigika.